Essula ya 23. Awo kabaka n'atuma ne bakuŋŋaanyiza gy'ali abakadde bonna aba Yuda n'ab'e Yerusaalemi. Kabaka n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'abasajja bonna aba Yuda ne bonna abaatuula mu Yerusaalemi wamu naye, ne bakabona ne bannabbi n'abantu bonna, abato n'abakulu. N'asoma mu matu gaabwe ebigambo byonna eby'ekitabo eky'endagaano ekizuuliddwa mu nnyumba ya Mukama. Kabaka n'ayimirira awali empagi n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama, okutambula okugobera Mukama n'okukwata amateeka ge, n'ebyo bye yategeeza, n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna, n'emmeeme ye yonna, okunyweza ebigambo by'endagaano eno ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Abantu bonna ne bayimirira okwesibira endagaano. Awo kabaka n'alagira Kirukiya kabona asinga obukulu, ne bakabona ab'omutindo ogwokubiri n'abaggazi, okufulumya mu yeekaalu ya Mukama ebintu byonna ebyakolerwa Baali ne Asera n'eggye lyonna ery'omu ggulu. N'abyokera ebweru wa Yerusaalemi mu ttale eriri ku Kiduloni, n'evvu lyabyo n'alitwala e Beseri. N'aggyawo bakabona abaasinza ebifaananyi bakabaka ba Yuda be baayawula okwotereza obubaane ku bifo ebigulumivu mu bibuga bya Yuda ne mu bifo ebyetoolodde Yerusaalemi, n'abo abaayotererezanga obubaane Baali n'enjuba n'omwezi n'emmunyeenye n'eggye lyonna ery'omu ggulu. N'aggya Asera mu nnyumba ya Mukama ebweru wa Yerusaalemi, n'akireeta ku kaga Kiduloni, n'akyokera ku kaga Kiduloni, n'akirinnyirira, n'akifuula effufugge, n'asuula effufugge lyakyo ku malaalo g'abakopi. N'amenyaamenya ennyumba ez'abaalyanga ebisiyaga ezaali mu nnyumba ya Mukama, abakazi gye baalukiranga Asera ebitimbibwa. N'aggya bakabona bonna mu bibuga bya Yuda, n'ayonoona ebifo ebigulumivu bakabona kwe baayotererezanga obubaane, okuva e Geba okutuuka e Beeruseba. N'amenyaamenya ebifo ebigulumivu eby'oku nzigi ebyali awayingirirwa mu mulyango gwa Yoswa omukulu w'ekibuga, ebyali ku mukono ogwa kkono ogw'omuntu awali wankaaki w'ekibuga. Era naye bakabona ab'ebifo ebigulumivu ne batayambuka eri ekyoto kya Mukama mu Yerusaalemi, naye ne baliiranga emigaati egitazimbulukuswa mu baganda baabwe. Era n'ayonoona Tofesi ekiri mu kiwonvu eky'abaana ba Kinomu. Omuntu yenna aleme okuyisa omwana we ow'obulenzi newaakubadde ow'obuwala mu muliro eri Moleki. N'aggyawo embalaasi bakabaka ba Yuda ze baali bawadde enjuba awayingirirwa mu nnyumba ya Mukama, awali enju ya Nasanumereki omulaawe eyaliraana yeekaalu, n'ayokya amagaali g'enjuba omuliro. N'ebyoto ebyali waggulu ku nju eya waggulu eya Akazi bakabaka ba Yuda bye baali bakoze, n'ebyoto Manaase bye yali akoze mu mpya zombi ez'ennyumba ya Mukama. Kabaka n'abimenyaamenya n'abisindika wansi okubiggyayo, n'asuula enfuufu yaabyo mu kagga Kiduloni. N'ebifo ebigulumivu ebyayolekera Yerusaalemi ebyali ku mukono ogwa ddyo ogw'olusozi olw'obwonoonefu, Sulemaani kabaka wa Isirayiri bye yazimbira Asutaloosi omuzizo gw'Abasidoni, ne Kemosi omuzizo gwa Mowaabu, ne Mirukomu omuzizo gw'abaana ba Amoni, kabaka n'abyonoona. N'amenyaamenya empagi, n'atema Baasera, n'ajjuza ebifo byabwe amagumba g'abantu. Era n'ekyoto ekyali e Beseri n'ekifo ekigulumivu n'abimenya. Mutabani wa Nebati eyayonoonyesa Isirayiri kye yakola. Ekyoto ekyo n'ekifo ekigulumivu n'abimenyaamenya, n'ayokya ekifo ekigulumivu, n'akirinnyirira, n'akifuula effufugge, n'ayokya Asera. Awo Yosiya bwe yakebuka n'alaba amalaalo agali eyo ku lusozi, n'atuma n'aggya amagumba mu malaalo n'agookera ku kyoto, n'akyonoona ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama omusajja wa Katonda kye eyalangira ebigambo bino. Awo n'ayogera nti, kijjukizo ky'ekyo kye ndaba. Abasajja ab'omu kibuga ne bamubuulira nti, ge malaalo g'omusajja wa Katonda eyava mu Yuda, n'alangirira ebigambo ebyo by'okoze ku kyoto eky'omu Beseri. N'ayogera nti, mumuleke, omuntu yenna aleme okusimula amagumba ge. Awo ne baleka amagumba ge wamu n'amagumba ga nnabbi eyava mu Samaliya. Era n'amasabo gonna ag'ebifo ebigulumivu agaali mu bibuga eby'e Samaliya, bassekabaka ba Isirayiri ge baakola okusunguwaza Mukama,
Yosiya n'agaggyawo n'agakola ng'ebikolwa byonna bwe byali bye yakola mu Beseri. N'attira bakabona bonna ab'ebifo ebigulumivu abali eyo ku byoto, n'abyokerako amagumba g'abantu, n'addayo e Yerusaalemi. Awo kabaka n'alagira abantu bonna ng'ayogera nti, mukwate okuyitako eri Mukama Katonda wammwe nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kino eky'endagaano. Mazima tebaakwatanga kuyitako okwenkana awo okuva ku mirembe gy'abalamuzi abaalamula Isirayiri, newaakubadde mu mirembe gyonna egy'abassekabaka ba Isirayiri, newaakubadde mu gy'abassekabaka ba Yuda. Naye mu mwaka ogw'18 ogwa kabaka Yosiya ne bakwata okuyitako okwo eri Mukama mu Yerusaalemi. Era nate abo abaaliko emizimu n'abasawo ne bateraafi n'ebifaananyi n'emizizo gyonna egyalabika mu nsi ya Yuda ne mu Yerusaalemi, Yosiya n'abiggyawo, alyoke anyweze ebigambo eby'amateeka ebyawandiikibwa mu kitabo Kirukiya kabona kye yazuula mu nnyumba ya Mukama. Era tewali kabaka eyamusooka eyamufaanana, eyakyukira Mukama n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna n'amaanyi ge gonna, ng'amateeka ga Musa gonna bwe gali. So n'oluvannyuma lwe tewaagolokoka n'omu eyamufaanana. Era naye Mukama n'atakyuka kuleka ekiruyi kye ekingi ekyabuubuusa obusungu bwe eri Yuda olw'okusunguwaza kwonna Manaase kwe yamusunguwaza. Mukama n'ayogera nti, ndiggyawo ne Yuda mu maaso gange nga bwe nziyeewo Isirayiri, era ndisuula ekibuga kino kye neeroboza, Yerusaalemi, n'ennyumba gye nayogerako nti erinnya lyange linaabanga eyo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosiya ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ba Yuda? Ku mirembe gye, Falaawo Neko kabaka w'e Misiri n'atabaala kabaka w'e Bwasuli ku mugga Fulaati. Yosiya n'amutabaala, n'amuttira e Megiddo bwe yamulaba. Abaddu be ne bamusitulya mu ggaali ng'afudde, ne bamuggya e Megiddo, ne bamuleeta e Yerusaalemi, ne bamuziika mu ntaana ye. Abantu ab'omu nsi ne batwala Yekoyaakazi mutabani wa Yosiya, ne bamufukako amafuta ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe. Yekoyaakazi yali akamaze emyaka 23 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya ow'e Libuna. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali bajjajjaabe bye baakola. Awo Falaawo Neko n'amusibira mu masamba e Libula mu nsi y'e Kamasi aleme okufuga mu Yerusaalemi. N'asalira ensi omusolo ogw'effeeza talanta 10 ne zaabu talanta 1. Awo Falaawo Neko n'afuula Eriyakimu mutabani wa Yosiya kabaka mu kifo kya Yosiya kitaawe, n'awaanyisa erinnya lye n'amutuuma Yekoyakimu. Naye n'aggyayo Yekoyakaazi, n'ajja e Misiri n'afiira eyo. Awo Yekoyakimu n'awa Falaawo effeeza ne zaabu, naye n'asalira ensi ebintu okuwaayo effeeza eyo nga Falaawo bwe yalagira. Yasolooza effeeza ne zaabu ku bantu ab'omu nsi, ku buli muntu nga bwe yasalirwa ebintu okubiwa Falaawo Neko. Yekoyakimu yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Zebida muwala wa Pedaya ow'e Luuma. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali kitaawe bye yakola.